Hello everyone. Yeah, good day. Muli mutya abantu bange, bassebo ne bannyabo, balamusizza nnyo. Mwebale kubeera ku mukutu, mwebalire ddala kujjumbira, mwebale kwagala, mwebale commentinga, mwebale kubuuza bibuuzo, bannaye muli balungi. Mwebale kusiima. Kale bambi byonna ebyo bizzaamu amaanyi, bw'omanya nti gye bali basoma. Ekyo kiddizaamu ddala amaanyi. Kale tuzze tulaba buli kimu bwe kisobola okubeera, bwe tusobola okukola kino, bwe tusobola okukola kiri. Olwaleero njagala tutandike ku mulamwa gwaffe omukulu ddala mu bulamu bwaffe, era ng'omulamu ogwo gujja kutuzzaayoko emabega we twabuliza ekibuuzo nti okusamira kye ki? Nga bw'ogamba nti mu science waliwo school of thoughts nga buli omu alina endowooza ye ku nsonga, ekyo gye buva ne gye budda. Bwe tubeera mu nsonga zino eza philosophy, wabaawo buli omu endowooza gy'aba ayina. Kaakati bagiyita school of thought. Kati ekyo kye nabagamba ye ndowooza yange okusinziira ku kunoonyereza kwe nnoonyereza ne bye nasobola okutegeera. Ate ekyo tekitegeeza nti kye kinkomeredde. Wateekeddwa okuba waliyo abalina kye bamanyi eky'enjawulo. Era ekyo kye nabagamba nti gwe oba olina ky'omanyi, so tekitegeeza nti kiŋŋamba kye kikyamu. Ne ky'omanyi kiyinza okuba nga kituufu. So tugattagatta ne tufunamu ekituufu mu bintu bino, kubanga bwe muba mutunuulidde ebyafaayo mujja kukizuula nti waliwo omulembe ogwali erased mu byobuwangwa byaffe ne guggyirwawo ddala. Kati ng'essaawa eno bajjajjaffe abasituka okujja okubanja ate babuuka omulembe ogwo ne baddako mabega ddala. Kati weesanga nga n'olulimi lwe boogera ffe abaliwo essaawa eno tuyinza okuba tetulumanyi. Kati munsaasire nze abasajja abenjogera nabo boogera lulimi lusese, mu birooto mba ndutegeera naye bwe nzuukuka mba sirumanyi. Kale bajja ne babako bye bakugamba n'omanya nti kati kino kyagambye kitegeeza bwe kiti, oluusi naawe n'omwanukula. Naye ogenda okuzuukuka nga okuggyako okusigaza amakulu ge yayagadde otegeere, naye nga tokyasobola kubitegeera nti obyogere nti njogere nga bwe yayogedde. Kye ngezaako okubalaga kye ki? Nti tugenda kwezimba buto. Era omulamwa guno bwe munaamugugoberedde gugenda kutambuliramu okwezimba. Kaakati twalaba nga bajjajjaffe abaasooka okusamira, abo be twagamba nti baasamira dda, baagendanga mu nsozi ne basaba amaanyi. Era bwe yamanyanga nti oba aliko omusambwa kiwanuka, omusambwa ogwo gwamulagiriranga mu lusozi gye guva. Kati bwe yamalanga okukola byonna by'akoze ng'ateekeddwa okugendayo mu lusozi olwo agunone. Kati bwe yagendanga yamalangayo ekiseera, ye ng'omuntu kye yabanga tagereddwa naye ng'emisambwa gy'abanga gimanyi ekiseera ekyo. Mu kiseera ekyo yakolangayo ki? Byonna nga bwe tuzze tubiyitamu wano mu kwezuula bye yakolanga mu lusozi eyo. Omusambwa gwajjanga gumutesitinga ne gumuyigiriza okweggyako obusungu, ne gumuyigiriza obugumiikiriza, ne gumuyigiriza okukkiriza, ne gumuyigiriza ebintu byonna, era nga buli mutendera gumala kakasa nti aguyize. Gwamukolanga obungodiira naye ng'ekigendererwa ky'obungodiira obwo bwonna kumutendeka. Gwamutendekanga byonna. Byonna bye tuzze tuyitamu gwabimutendekanga. Ne gumala okukakasa nti kati muvumu ekimala nti ye. Ne gumutiisatiisa gukakase nti kati agumye nti ye. Ne gumulaga bino na biri ne gumulaga nti kati agumiikiriza nti ye. Kwegamba naye oluusi yabanga tayagala kulwayo. Kati n'abako by'akola ebitali byagumiikiriza. Awo ne gusooka gusirika ne gulaba oba ddala anaapowa oba anaasigala agumiikiriza. Kale nga gumaze okukakasa nti kati ateredde byonna, amaze okubimasitaringa, asobola okubeera mu nsi muno ne yeekontrolinga ng'omuntu newankubadde aliko amaanyi ag'enjawulo, gwajjanga. Omusambwa ogwo gwajjiranga mu nsolo mwe gutambulira, bwe gwabanga gutambulira mu ngo era ngo ye yajjanga. Ngo ye yajjanga
nga beeriga nga bambalagana nawe ng'olyoka ompulirira olutalo. Baalwananga ne beeriga ne balwana ne beevulungula ne beekola biki byonna ne babyekola. Era bwe yagiwangulanga ng'erinnya ku jjoba. Yabulanga bubuzi ng'eri ku jjoba. Jjukira kati mwabali wansi eno, wansi w'olusozi, baabangamu okumanya era kati baamanyanga nti kiteredde nga bamulindirira yavanga eyo ng'omusambwa guli ku jjoba ng'agutwala waka kuguyingiza mu nnyumba yaagwo. Yabangako omutende amunnyonnyola ebintu eby'enjawulo by'alaba n'amakulu gaabyo. Era teyabanga awo naye yabanga wansi ku lusozi. Abantu be baamuleeteranga buli ekyetaagisa. Era nga be basigadde ewaka nga balabirira famire ye ebbanga lyonna. Kituufu muganda we asobola okuba nga yazaala mu mukyala we, naye nga kinene nnyo muganda we bw'azaala mu mukyala omwana taba wa kika. Naye essaawa eno bannange osanga oli ng'obusungu bumutta, azaala atya mukazi wange? Omukazi wammwe wammwe wano muba mutuwasa musonda, buli omu n'asonda. Kati mumaze okunsondera ssente ate mugamba ndi w'omu nga mwenna musonze? Nnimba ekyo temukigoberera. Kale ekyo nga kiwedde, omusambo ogwo gwatandikanga okulamula. Era ebyo bye byalingawo ne mu mayembe. Amaanyi gonna agasinga obungi gaanonebwanga mu ngeri eyo. Ky'ova owulira bayimba oluyimba nti Lubowa yankubye enkuba kuutaanya, Katwebuza yamukubyawo enkuba eri mu lusozi ng'agenze okumunona. Enkuba gye yabeeranga eyo. Jjukira tewaabangayo nnyumba. Oyina kubeera awo n'oggwamu olusu lw'obuntu n'oyingiramu olusu lw'olusozi olwo. Amaanyi g'olusozi olwo ne gatandika okuba nga googera naawe nga gakweraga. N'oba ng'osobola okuggyayo ekika ky'amaanyi ekyo ky'oba oyagala okuggyayo. Kale ffe twagamba nti ffe tetugenda kudda mu mitendera egyo gyennyini olw'ensonga tetukyasobola. Kati nze bwe mba njagala Lubowa nga nina okumunona ku Lubowa, ku lusozi Lubowa eno Essegugu, ngenda kukikola ntya ng'olusozi lwennyini baalusibako ekikomera? Mwe mulaba kikyasoboka? Abasiba ebikomera ebyo sagala mulowooze nti tebamanyi, bamanyi. Era ng'ekigendererwa kyabwe kyekyo. Yeekomya amayembe gonna muleme kufunako n'erimu. Kati gali omwo mu kikomera omwo. Ye bw'alowooza. Kati ffe kye tugenda okukola, ffe tugenda kwetereeza. Twagamba omukazi bw'anoba tutereeza ewaka n'ateera dda. Kale mu pulogulaamu yaffe eno gye tuddamu okulaba, gye mugenda okutambulirako nga mugoberera, tugenda kuba tutunuulira tuzizzaawo tutya ebyo ebyaffe ebyasaanawo. Tuzizzaawo tutya? Era tugenda kutandika tulabe mutendera ku mutendera. Naye ng'essaawa eno omutendera gwe ngenda okubalekera gwa kutabagana. Bannaye muddeemu mutabagane. Taata wanyiigira abaana, naye abaana abo gw'obazaala keba ensonga ky'oba omwana nkugambye azaala ekibi akiwongerera. Ffe tulina n'oluyimba olugamba nti azaala nze azaala naawe, ti kiwalaŋŋaŋŋa azaala omulalu yamumanya kiwalaŋŋaŋŋa. Kiba kitegeeza nti abaana gwe wabazaala bambi tonyiiga. Kye kiseera obusungu tubuteeke ebbali, obukyayi tubuteeke ebbali, empalana tuziteeke ebbali. Abaana mwanyiigira bakadde bammwe, manyi muyina ensonga entuufu. Taata atulaba tubonaabona, mazima ffenna munda ye nga bwe yatuzaala tubonaabona, okuggyako omwana omu gwe yazaala ebbali, oyo yaliko obulungiko. Lwaki? Kubanga nnyina amutambulira. Kaakati mmwe muli awo mwesitule mugende taata mwogere naye mumulage. Ate twagamba ensonga zino tuziggyemu okuyomba, tuziggyemu okwemanya, tuziggyemu ebboggo. Ozze ku kitaawo omuboggolera gwani? Tuteekeddwa kumuboggolera. Kati muli bantu bakulu, mutuule bakulu n'abakulu mumulage, mumugambe naye taata luli wali obonaabona ng'oli wekka,
naye kati naffe abaana bo tukuze tusobola okuyambako taata kiki ekiganye kubanga naffe twagala tukuzimbira ennyumba ng'eri gundi gye yazimbira kitaawe naye tutunuulire tetuli mu mbeera nnungi taata ddala tiwali kye tusobola kukola ne tubeera bulungi muddemu mutabagane kubanga mugenda ne mugaana okutabagana buli omu n'apaalagage naye ng'ate yonna eyo gye mupaalira bafundikira babagamba kimu mpewo zammwe za kika musuubidde empewo ez'ekika mugenda kuzikola nga muli bwannamunigina ojja kukola ojja kufuna obuweerero naye ojja kuba tutereezezza ojja kuba ojjanjabye symptoms nga toggyeewo kinyusi so nga bwe twerekereza pride ne twerekereza obusungu ne twerekereza buli kimu ebigambo bibaawo naye munange abooluganda bita naawe obeera awo newankubadde owulira wabakyawa naye ate bw'obalaba osanyuka n'ogamba kale ndabye ku taata ndabye ku mwannyinaze katonda nga mulungi ng'okyali mulamu bingi bisoboka kusalawo okwo keera ku makya osalewo ogambe nti 1 2 3 ebyo mbitadde nziraka kwata essimu mukubire omugambe baaba oli otya era naye ajja kuddamu agana naye mwannyinaze nga nsanyusa okuwuliza omugambe baaba mbadde njagala tusisinkane tajja kugaana musisinkane mukyogereko mukubire n'owookusatu mukubire n'owookuna ojja kulaba nga bonna obuzibu bwe balimu bwe bumu obwo nga n'oyo gwe mulaba ng'omugagga nga naye alina kyatuulidde teyeebaka Lubaale yamuwa ssente ng'ekibonerezo olw'ensonga zikola bye zitalina kukola kati abeera mu kubonaabona kwereere kale mulayikinge musharinge musubscribinge mubeere bangi tubeere mu class twetereeze yes ku ntikko gye tudda eryo lyekkubo tetugenda kubeera awo kwefeebya mu bulamu buno bwe tulimu essaawa ey'okubonaabona eweddeko kino ekintu twakyogera ne tugamba Lubaale tatugaanangako okugenda mu kyaki Lubaale tatugaanangako okugenda mu kereziya Lubaale tatugaanangako kusaala nedda gwe oba oli mulokole fine jangu kola ekitundu kyo mu Lubaale eddayo teryakugaana jangu kola ekitundu ky'oddayo tekigenda kwetimba mu kyenyi nti bannayinza gwe mulaba wano wiikendi nabadde mu kusamira ekyakabi nnyo nedda wazira ojja kulaba nga naawe eyali alaalidde ku bwa reverandi osuumusiddwa eddaala olwo ogenda okula wuuyo ku dayosiisi wuuyo ne banno bwe bakola so tebatula butuuzi awo ne banjala ngalo kubanga ndowooza tutegeeraganye tukwasize wamu tukolere wamu ku lw'obulungi lw'abalala gwe bw'oba oli bulungi gwe beerawo ku lw'abanno baleme kwekwasa nti kale singa gundi abaddewo naawe ffe osanga byaliteredde ate enkeera olyoka ogambe nti bakusindikira kubanga bwe banaakugamba n'ogaana bwe banaabaako kye bakoze Lubaale agenda kukulumba mu busungu ogambe nti bano abaatudde mu nsonga be baazikutaanuulidde nedda bujeemu bwo mputtuuyo big head kye kinaaba kikuleetedde obuzibu ffenna tukibeeremu tukole kye twetaaga okukola kubanga ate oluusi tebiba bizibu nnyo nze ngenda bibayitiramu step by step mumbulire nti ekyo nga kikalubye tewali kikalubo na kimu nze ndaba mu kulaba okwange kubanga nze kyengenda okubabuulira kyekyo ffe ng'abalya mmere kye tusobola okukola okusobola okuddamu okufuna ku kalembereza kati bo bajjajjaffe bwe banaalaba nga tutaddemu ate olwo bo balyoke basituke nabo bajje batukwasizeeko
naye kubanga bakoowa boolaba abo bavumiddwa ebivumo biyitirivu, bakoleddwa ebintu biyitirivu, banyiivu, byonna bye mumanyi biri ku bo. Naye kati ffe katubazze yeffe bazzukulu bammwe ab'omugigi oba ogwakusatu oba gwakuna okuva ku olwo lwe byasemba okutereera, ffe tusazeewo bajjajjaffe tugenda kubakolera. Tubaagala, tetubasuulangako kubanga mu mmwe mwe twava kikulu nnyo. Omuntu atalina mwe yava aba yava mu bwengula. Kika kya alien kika kya muti. Olaba n'omuti gulina mwe guva. Naffe tulina gye twava. Kati eyo gye twava bwe bujjajja bw'obujjajja 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 nga naffe enkya be tuzadde bajja kuzaala tufuuke bajjajja. Kati bw'obeera ng'ogamba jjajja babi, kankulinde naawe ozzukuze tulabe bwe weggyako eri obwajjajja. Bajjajja si babi, naye ffe enkola n'endaba gye tulabamu ebintu byaffe gye tuleetera okulaba nti babi, naye si babi n'akamu kubanga batwagala, batubeereddewo mu buli ngeri. Batubeereddewo mu buli ngeri wakati mu kumanya ne mu butakola ki, ne mu butamanya. Kale ogwo gwa kutabagana kubanga wano mu kwezuula tuzze tulina bye tukola ne tweggyako kino ne tweggyako kiri. Tukyalinayo ndowooza nga 2-3 bye tulina okweggyako tusobole okutuuka ku ntikko ate olwo tuyiga ate omutendera oguddako gwe twetaaga, olwo twetendeke okubeera abantu abagenda okuprosparinga mu nsi muno. Tutandike okukola nga bye tukola tubirabako. Nsuubira bino bye mbasomesa bibayamba era mu ngeri emu. Bw'abaawo taata, ssenga, maama, omukalube ennyo, nze mumundagirire, oli wa ddembe okuŋŋamba nti bannange ŋŋambira ku maama ono naye ayitirizza. Abaana abapikamu ebigambo abalemesezza, nze nja mukubira akasimu njogere naye, mugambe naye maama. Ddala ddala gw'olaba oli musanyufu ng'abaana bo bali mu mbeera eyo. Abaana lwaki obabonereza obwenkanidde awo? Bazza gwaki? Kale bazza gwaki nze ndiwe? Owulidde? Ekyo nsobola okukikola, nina obusobozi era nga nsuubira aba asobola okumpuliriza ne bw'aba taata ne bw'aba jjajja. Musobola okumugamba jjajja wuliriza katambi kano. Katambi kano waliwo omukyala alina by'ayigiriza. Asooka akawulirize. Eyo bagiyita suggestion. Kwegamba musooke muggule obwongo amanye abaana nno bano bazze balabika bali ku mulamwa guno. Omukyala ono gw'ayogeddeko. Okitegeera. Tusome mpola mpola tugende nga tuggulira. Paka lwe tunaatuuka ku kye twagala kye bayita ekinyusi eky'okuba nga naffe tubaako we tukola ki? Bwe tutuuka mu bulamu. Okulemererwa si kye kimu ku bye tupulaaninga okukola. Wazira obuwanguzi bwe tunoonya mu bino byonna. Kale bajjajjaffe batubeere ne Katonda atubeere weewaawo.